celebrating the life of Evelyn Lagu. Then you are going to omukubadde ba manager be ba media manager be Maadi Lusiba omukubadde bamutegeera kutambuza endongo Maadi Lusiba twongera okubanga tukusaasira ne team yonna Rita Penny management mwenna twongera okubasaasira ye Evelyn Lagu n'amanya gamatuufu ye Evelyn nakabiri mutegeera nnyo otuuka omutegeera nnyo nzukira bayina yali mukwano nnyo gwa Flavia Namulindwa then wala omukyala yakola ku BBS like ne yayitamu ndowooza aliwa mujukira bulungi esezo omuto yali ku BBS kyemmanya ali US ennaku zino alabika yayitamu erinnya linvudde mutwe aliwa Nantumbwe babeera nnyo ku Bati Valley kati Evelyn Lagu oyo Afirigo bandi ya performingiranga wali kuli bagidi bayita gundi awo nga bagita batya kati sawe no nga ku gundi ku obligato abako obligato wagulu wa Sheraton waliwe bara ya Sudiru bagita batya ewabango mugundi omuwarabu Averona awo wasudiru awo bagita batya wana wali gundi awali yes bagita batya speak you speak Afirigo we are performing iranga Evelyn Lagu na ya lumu yaberanga abayisa mu abafirigo omusajja we muganda ngo we yamulabira Lagu Tone na mujjao omudinka Tone Lagu te yamuzala mu mwana watamuzala mu mwana ndoza ne baberawo naye musajja ati abasinga obungi yali official ya mwanjule bade balowooza abasinga bade balowooza nti bamala kukola kinafuna oyo mulala ne bazala omwana oyo abasinga baloza nti omwana ono ye mwana wa Lagu naye ngono omwana si wa Lagu Lagu teyamuzala mu mwana so naye nga bayagana okumala ebbanga era kwava erinnya Lagu nga bamanyikibwa oluvannyuma baafuna obutakkanya nga ebeera mu laavu naye yonna ne baawukana ebiseera ebyo ng'okwetuma erinnya ly'omukazi ly'obaawo kyamaanyi nnyo olaba Sophie ani yamwanjula ye Lagu ye yanjula Sophie Gombya ye Sophie Nabukalu naye mangu afuna Samu Gombya okumwekwata okumusibako akayumba ne yeetuma erinnya lye erya Gombya Grace Sekamate ye n'ayagala omuwala Grace namwagala nnyo Sekamate ate ye neyeetuma lyamuwala Grace sirirye naze we nayagala ennyo ngamba neetuma erya Success tata omwana wa Evelyn Lagu Fred Kasanvu Mulumba tata we ye Andrew Sexonga ye tata we so si ye Lagu nga basinga njo bade wawano zikira waliwo olutalo nene ng'omusajja agaana omwana okuwaayo ensigo eri mama ebiseera ebyo Lagu we yali yeetagira okumuwa ensigo olutalo lwali lunene naye nga connection ya Lagu ne Evelyn Lagu yanywera nnyo ng'ali mu bandi eri ey'Entebbe bagendanga nye Sudan eyo kuyimba Juba eyo era kyokola walamulinika abasiita baani bonna Lady Mariam soyinza okwebuuza Lagu ono banywera batya nti ng'ojja kwana okusipiiki naye bagendanga nye Juba eyo kuyimba Kasami yayinangayo hoteri ye Lagu oyo ng'agomera nnyo eyo omusuubuzi ng'asobola mu Uganda naye ng'atali best soba kwatagananga nnyo nyumba yaffe ya Kitende abafere ekitende yagenda naye nga pastor yensi eri musonyiwa yani yensi yetaga omusumba oyo omusumba yensi eri musonyiwa omumanyi simumanyi naye mpulira nti mukazi nga bw'olabaawo bambi Farida Ndawusi yalumiddwa nnyo nga womulaba Farida yakabye nnyo bambi Farida Ndawusi bambi nga kitalo Farida bambi yabadde alina gy'ava eyo ng'ava ku shuuti bamubuulira lwaki oseka yabadde ava ku shuuti owakana kakati Farida Ndawusi shuti gyabadde Nigeria nedda kuno shuti yabadde mu Uganda yabadde ava ku shuuti naye Farida Ndawusi nga bogerezeganya ne Lagu sokolirize Farida Ndawusi njagala firimu muganda ng'oswaza ab'amawulire ne bannayuganda buli Ndawusi Farida Ndawusi wayogera ku shuti ya firimu nga mutandikamu okuzalawa nti firimu atani azalawa nguno ekya shuti akyesibyeko kale kyonna kyekiri bano bamukwano babadde banyumya kumpi buli lunaku kumpi buli saa banyumya era abadde ava ku shuuti era abantu beebuuza ng'agezako mukubira natamufuna lwaki mu kaseera kano Farida akaaba nnyo ng'ate mu bulwadde tabaddeewo Farida abaddewo naye ng'ali mabega wa kamera era oli mukwano gwa mulwadde tewali awakanya mukwano gwa Farida Ndawusi ne Evelyn Lagu babadde boogera on a daily basis era yagenza okukuba essimu
ekiro nga ayagala okugana evening lagu nga takwata ssimu omwana kwakwira fadi n'amugamba nti bambi nga muyita na mami mama akoze eki afudde so yenkolagana ensonga lwaki national theatre egobye evening lagu temugobye national theatre evening weyafiiridde nga waliwo abantu ababuukinga baani ababuukinga go maka ga art national theatre Judy national theatre yo girabe parking ya national theatre bagipangisa ofisi z'aba artist bazipangisa baloya basaveya yesawa federation lwaki federation jamu session egikolera eri sai masoko lindeko katusoke tufune kanonga abantu bakuma ngati baden sonkozi nanga badenga dagatta wao sai badenga gatta wao nange kubanga ebintu yabayingi abantu b'ekitundu kino bali bali kwagala abagenyi bali kwagala Ssegirinya era naffe abadde atuperereza banaye mu poloti zikyaliwo ate eno walungi kyamazima bulungi era ngenda kubasaba aba artist nga banaye mujje ku kitundu kino tuyinzire okugulako kisobole okubanga ate ntegereko oluguudo olwo bagenda lukola okuva Katende ku Masaka Road bujje lugatte ku Mitiana ebujuka nti Mitiana Road eyo ate luyitemu mpaka ekakiri mayanja bane kansala yoko okukuba wane elimala nolwekyo tugaziwembu sabo DJ ndozo hizo kugira gutwara mu konkora tugaziwembu eyensonga tuliko bategeraganye netugamba nti tujja kusukako nga tulisivinga mukwano gwaffe Ssegirinya mu kiseera kino mukwano gwaffe Ssegirinya atuusiddwa amakaage wano tuli eby'olubugo ekifaananyi kyenyiza okuwa akati okusookera ddala twagala okutuusa okusaasira kwaffe eri family y'omugenzi Lagu era twagala okubakakasa nti tukungubagalira wamu nabo era nga twagala okutegeeza nti nga Uganda National Cultural Center National Theatre tuwulira okulumwa tuwulira n'okusasula nga naffe twabadde tusuubira nti oba oli awo tujja kubanga tubeera n'omubiri gwe wano abantu banaakubirako erisa erivannyuma era yabadde enteekateeka era nga okusinza bye twayogedde n'abakulembeze twabategeezeza nti emisana kati bwe twogera ndowooza obaddeko ne mu theatre mulimu activities nga tusobola kuzisazaamu naye ne tubagamba nti emisana nga bwe waliwo ebiriwo tukikole ekiro ate era nga twabagambye nti tukikole ekiro tusobole okuba nga abantu bajja basobole okuba nga bakuŋŋaana okusobola okuba nga tusibula mu bitiibwa mukwano gwaffe Lagu atuvudde ku maaso ne tubagamba bajje era naffe twabadde tubalinze era tukyabalinze era nga twabagambye nti mujje twogere tulabe engeri gye tunakikolamu nga banaffe bali ku stage bavuddewo tukyabalinda saagala agamba nti twabivuddeko tukyabalinda okusinzira communication yasembye twayagedde nabo wadde mukyalinda naye abamu ali mu nteekateeka bagamba mwabagambye wali bize nnyo ate kijja soboka ebyo bigambo byaffe tetunaba kubyogerako bye twabagambye ekiri kimu nti emisana waliwo activities eziriwo abantu bazibookinga dda theatre eno gyola abantu babookinga ahead of time myezi 3 myezi 4 mu maaso era nga babookinze duma ogenda ku stage kati ndowooza olabye bwe bali bateekateeka ebintu bye bagenda okubanga tosobola kubasazaamu abamu kubo balina n'akasente ke bataddemu mu kuzimba stage eyo gyolaba kati nga tosobola kubasazaamu ne tugamba tukikola akawungeezi era nga awo we twasembye okwogera naffe tubalinze simanyi oba banajjo batebajje waliwo omweyandirowoozezza nti National Theatre nnene nnyo lwaki temwabakkiriza ne bamuteeka wabweru kakati ndowooza wali obaddeko wano nga activities bwe ziri era ndowooza omanyi munda omwo bwokira abantu baba beetaaga
kyetwandiise organized way of doing things. Emisana kibadde kizibu kubanga basobola okutatagana tubadde ku bantu twakava mu kato walaba ekyabeera wano tolina kira kinakyo kyonna kyosobola kukola era nga ffe enteekateeka twali tulowooza nti enteekateeka nnungi ng'akawungezi tukasettings aside bajje tusobole okuba nga tusulawo wano ate era n'abalala bonna obalabye ababaddewo bajja wano ne tusulawo ne tukeesezaawo which I think is the best option, would have been the best option okuba nga tusobola okwasiza wamu ekintu kino. Eno theatre si yaffe tuli ba custodians. Eno theatre yaba artists banakatemba abayimbi abazanyi b'emizannyo abazinyi era nga bwe tubadde tukibagamba nti ffe tuli just ba custodians era nga ate n'abali ku stage bwe twogera kati nabo bazanyi kati ffe omulimu gwaffe gwakubanga tubalansinga ensonga. Waliwo omuyimbi omu eyali akolerawo interview kataba mukubi nga bamubuuza ekigimukozesaawo. Ebyo bya bulimba muyimbi kyoyo si kituufu. Wano National Theatre, it's the parliament for the artists. Bwe bakuŋŋaanira nabo okubaako ebyabyo bateesa. Come over. Oyambadde galubindi oyambadde kooti bannaye oli mugundi olimba. Parking ya National Theatre mwagitwala eri amabega mwateekayo abantu abatunda obukalica goloza lwaki jam session bagitwala mpaka eri mutundwe parking eyo esobola okukolerawo ekivvulu bino bye tugenda King Mike abona mpaka Lido Beach parking ya National Theatre bayimba bagigobawo ofisi zonna abasaveya bazitwala bino byolaba bazze okwewozaako kyamaze kujja mu mawulire omu babadde babasaba akakadde simanyi bagobye egundi we byazze mu mawulire ne bagala okavalinga apo nti ajje naye nga balinga bomanyimu temba simanya abaromatika abagundi zubairi nga bazimbye ddo omutima tetujja gendayo which is very right naye nga mwenna abayimbi mbegayiridde Martin eggulo twabadde wano omuntu omutuufu ali okumpi n'okulwanira ebyabayimbi ye Munnamasaka Muzeeyo Owooma Saimo aronsezamu baile Munnamasaka yalese Museveni yalese president mulamba president kati mwemuderi kati atokumanya Naloza wale pesa erienjawulo atuuka omayiba amukubye nnyo even ekikivulo kubeerawo olwa ku last meeting wakati kigenda kubeerawo era kivuga nti yalopye nga yambiwako minister wa Kampala honorable Miss Kabanda ne bagamba nti sebo president obwedde bagamba abantu togenda kujja ne Munnamasaka yalise president yana tiddemu ne manye mwine ngama ti abayimbi bagenda kwetema mukati yali bagenda ogenda Munnamasaka by the way watuufu because president ku show ya Munnamasaka ko yayogeredde ndi abayimbi lwaki mukola bwe mutine bwe mutingenda kubayamba kitegeeza Munnamasaka ali kumpi ne bano abagende eggulu abagenda wanga Munnamasaka yatuukawa direct president wagambye okweyama okuyamba abayimbi byoba otandikirako kubaddiza makaga yakyogedeko bayira yagambye agenda yagambye nti balina okubanga balina ekifo ekyawamu nga buli kimu weekiri buli kimu weekiri kyonna kyonna naye nga kino kyalakati wano gundi federation tenawe ekiyingiriramu esazizaamu gya mu session y'olwaleero kino kyalaku kyendowooza nti nerema agize balabika abagundi bali eri ab'ekifo because lagwa ina abantu abasobola okujja okungubaga emisana nabanajja ekiro yabadde point yabali eri nti mutu olunaku lulamba bano bagatwawa just kiro kyokka okitegeera ekyo kitegeeza nti wajja ekiro abemisana bajja kujja mulaba so okusana bagamba nedda kale kasigaliyo ddala eri tetujja kujja eyo but going forward kitusanti bongera okukwatagana baonalinga abayimbi bano baba baonalinga banakatemba eggulu tebasindika bonna eggulu balayika tebannaba naye nga kyemmanyi bijja kujja taata wendongo mu ggwanga Uganda genocide sale nga twafiiriddwa wata bannaba mubikira ne mama gundi tonesempija gundi sinamuwulira nnyo ate nga yomu ku basooka okuyamba ivunirago mama nalweiso ano balamu balamu jukira bungi ekikonde kya balamu ne gundi etake no ngose chipaki kusasi yali gundi ono Florence wane bagera ku gundi wano enakasero wano balama mutute nakasero feiba agamba nedda fa baso okusaka sente ze nakasero zive mu kyone bino bijukira bulungi ebyo so balama akyali silent balamu teta kwera mu kuwanga balamu tebakulimba yonna gyali Ssegirinya akomyewo ayogedde ku bulwadde bwe n'abantu abamu bakoze ekiraamo
Ssegirinya agambye okusinza ku yamugambye ku mudwaliro kuba abasawo bali bamugambye alina kubeerayo myezi 6 tebasala ina bagambye ne bwali banga nenga mukyali kwebi soka nalindoza byakusaga nayo omuntu ali bwati nga mukyali kwebi Ssegirinya abadde teyerwaza Honorable Ssegirinya akyali mulwadde ekiriwo bakira kuba ku matu nti akubye ku matu bagambye China ne cancer wa skin bamutegeeza ya gas Honorable akyali mulwadde ekiriwo yasa akubye ku matu nti abadde ku kitanda kataso okutambula muko nenga omulaba jesse ndabika yokayoka ekulaga nti Honorable akyali mulwadde yebaziza bano wammanga yebaziza parliament final okuva neraba nti ekola ku bujanjabibwe yebaziza principal n'abanuupu okuli Honorable Ssenyonyi Lubongo ya n'abalala wadde nga talina abanuupu bakolimidde ng'amyuka omwogezi wa nuupu obi wange Waiswa Mufumbiro wadde tayogadde erinnya ne kasoogera ekifo nti amyuka omwogezi kyakitegeerekeka kubanga tewali mulala amyuka tewali amyuka okujjako oyo yakola live n'agamba Ssegirinya yerwaza naye wakomyewo tewali mukungu yenna muntu munene yenayina wadde kansala wadde anyamu kibye ku kisaawe bali bweru bali Canada Mama Nagirinya aliwa Mama Nagirinya abaddewo naye tabadde wa kamera nnyo naye tugamba yonna abakulembeze bonna mpuga leader of opposition naye ali eyo abasinga obungi abamatalinga bali bweru ate abali mu constituencies zaabwe abasinga mu constituencies ekisinga obukulu nti abalonzi be bazze ne bamwaniriza kubanga abalonzi be bakama be era bagala okulaba nti nno abaweereza so basanyuka nnyo bamulaba nga mulamu. Let's be real, there must be something wrong between Ssegirinya n'ekitebe gy'ava. Anti kati ekirungi ayogedde amenye n'agamba nti ono aninako obuzibu n'agamba nti bano mbeebaza kakati yewe abeebazizza naye ate Latifu munne gwa competinga naye ku kifo ekyo mulabye ku gundi ku twero ne principal Latifu tata chovaje badakawempe bachiku wakoma baba akomyewo obote tu luli byali ebisanja bimeka bisatu yabitwala bisatu ayagala kyakuna wadana bakigirinya ekisanja ekiraba ndakawempe olwabiro bino wadde wampalirizibwa okugenda mu Nairobi hospital kubanga nasooka Lubaga hospital nensindika Nairobi hospital olw'embeera etaali nnungi. Nairobi hospital bwe ntuukayo olw'embeera embi ne baga Ssegirinya naffe tukwongeddeyo tetujja kusobola olw'ensonga nti nga ekiro sisobola kussa kati nga nina kubeera nga neewujja bwewujja naye ne bakizuula nga amawuggwe gange gafunamu okwawukana ate nga galiko n'amabwa naye ng'ekyo bambuulira gye kyava mu kkomera kuba gye twali nga mu kkomera eyo ng'okwebika tekuliyo ng'ate empewo nnyingi n'ekirala ne bagamba nti nyina virus era mu mawuggwe ge gamu nali ndi awo ne bagamba tugenda kukola spinal cord check up tulabe eri etya naye ne bagamba nti ate erina virus kussa skin cancer ye basobodde okunzijanjaba era mujjukira ndoozi omubiri gwali gujjudde ebikuyiro era basobodde okubeera nga bagujjanjaba kati kibadde kisinga era okuntawaanya ennyo eya hypertension erinnya buli budde blood pressure naye yadde nsiibuddwa na nsigadde ndi outpatient era nina okuddayo ng'ennaku z'omwezi 10 wa October babe nga basobola okunkolako check up naye munzikirize nebaze bakama bange ab'ekibiina omuli pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu omuli ne muganange Council Lewis babadde bafaayo nnyo okulaba nga bakwatagana ne ttiimu eya NUP e Netherlands okulaba nga bajja mu ddwaliro banzijanjabe naye ate nkaaba amaziga ne gankulukuta omusajja amyuka omwogezi w'ekibiina yagenda ku Facebook n'agamba nti Ssegirinya yerwaza kino nkyogerera wano n'amaziga gampitamu omuntu n'akola statement bwetyo kuba singa nnafudde era yandize n'aziika naye kino nkisindikira maama wange anzaala omusajja oyo mwenna mumumanyi eyankolako statement ng'ega Ssegirinya yerwaza maama omusajja oyo bwe nfanga kubanga okusinzira ku basawo kye baŋŋambye manyi nja musooka okufa tajjanga okunziika nkyogeredde wano mba amawulire mu mmwe tajjanga okunziika nava wano nga nfa
mulenze na bwefaanana omusajja yalina kiro ezigenda mu 10 basembye okumpima nga nyina kiro 40 amazima gakakka mugulu obulwadde bunnumye obulwadde ne bunnuma paliamenti mu kusooka yasooka n'ensuulirira kuba nagenda e Nairobi n'embeerayo sente ze Nairobi nze yazesasulira mu Nairobi hospital paliamenti ensudde naye ng'ate paliamenti nagitegeeza era n'empapula nzirina naye nagamba nti abo bakama bange bwe nga bagambye nti tebamanya nti ngenda kutambula bo basazeewo okwogera kakati oluvannyuma nnyo lw'embeera yaliwo paliamenti ekintu nemala nekiyingiramu era ne bazaawo Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda yaleeta ensonga eno ne Honorable Neroku Mathias Mpuuga ne bagireeta ku fulo ya paliamenti baga nti munnaffe embeera gyalimu mbi munnaffe embeera gyalimu mbi nga bo baŋŋamba mbu nalina okuyita mu medical board muli bamawulire muli wano njagala muve wano mugende ew'omwogezi gwa paliamenti mwami Kulisa Oboye abalageyo medical board amalageyo ebbaluwa egi ng'eva mu medical board ku bannaffe be bazze bajjanjaba kubanga omuntu aba bubi nga prosesi ya medical board tasobola kugiyitamu naye oluvannyuma bakiyingiramu era paliamenti yekwasaganyiza n'obujjanjabi bwange paka lwenfulumye naye ng'ate gaali maanyi gammwe bannamawulire gaali maanyi ga leader of opposition gaali maanyi ga Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda gaali maanyi ga mukama wange Joero Ssennyonyi omwogezi w'ekibira era mugana wange Joero nkwebaza webale nnyo kuyimirira nange ng'akumyuka nnima empindi ku mugongo ng'ayogera kino nakiri Joero wayimirira n'ogaa nti omusajja afa era ensonga eyo paliamenti n'egikwatako nembanga nsobodde okubeera nga nzijanjabibwa ku maanyi ga paliamenti naye nga Nairobi nze yeesasulira ne eya tiketi eyantwala nze yagyesasulira n'enkomezaawo nze yagyesasulidde naye nga ng'ovudde ku bya ssente okuntuukako ekintu ekyo bwe kyakolwa kirina be kitaasanyula nti wandibadde osooka n'otegeeza ab'ekibiina nga tonnategeezaako balala obuwiiki nange nzikaanya n'abayogera ekyo naye nasooka mu kibiina kyange nenkitegeeza ensonga eyo n'olwekyo enyinza okugamba nti engeri gye kisaasooka mu kibiina bategeeza ku nsonga eyo naddala ey'okusonda kuba yo ey'obulwadde bagimanya ey'okusonda ekyo nyinza okugamba nti it was a mistake okubanga saasooka mbakama bange kubeera nga mbategeeza ku nsonga eyo ey'okusonda kuba nabo baali basobolera okukola mekanizimu ensondera singa paliamenti yali egaanye okukola ki yali egaanye okunsonera tukulisa Honorable Ssegirinya era muganda wange bannakawempe twongera okubagamba nti omubaka akomyewo naye talinakuba ku matu good enough nti mu myaka 2 manifesto ye yali yagimala si myaka 2 emyezi 2 egyasooka manifesto yali ewedde kubanga ye atandika okukola nga tanagenda mu palamenti agenda okwangula akalulu yakoze dda segiboxing azibawadde entandikwa agibawadde ambulensi zizze eddwaliro yitaddewo ebintu omubaka byayinza okukola okuweereza abantu yali abikoze kyovola abantu nti ebbanga lyamazenga mulwadde ebbanga lyamala mu kkomera bannakawempe gyakulembera eri oba bakulira baali tebalulunkana nnyo nakuba nduulu wabula nga bamusabira kimu aveeyo awone gundi yafulumamu alanisewanya mwali mpolampola naye nga naye akyajjanjabwa mpolampola okulaba nti naye ng'ateera kubanga teyali bulungi naye nga tetusobola kubeerawo nga banaffe aba Biva Organic tebatutaddeemu ka ssente okugamba bwe atawaanyizibwa mu mbeera ey'omubiri omwami ateesobola bulungi bayina ka wake up ono bagamba okozesa bonna yakateeka n'akateekamu ebirungo leeta nkolage si bujulizi omanyi mu sayansi mulimu ebintu ebimu bye twakola tusoma omanyi omugaso gwa ginseng extract omanyi kye bayita lantana kamara omanyi kye bayita akasasigoyena omanyi kye bayita musa species byonna byonna yabikwata n'abiteeka muno n'agamba nti omusajja muganda wange genda kagenda kukola ki kugula mwana ow'obuwala ayina ke bayita waliyamu nkubire ku 075 2 nkaaga
24 27 osumbuyibwa muganda ng'ogenda mu nsonga zammwe ayina eddwaliro litunulira butunulizi n'owona oli success wange kiri awakana kano osobola kwebuuza ku mwami omuyita Nicholas O'Neil yajja kuwa testimony ey'amaanyi nti akantu kakolera ddala kale katumbule butukoba dizayo omulagi zatiki Musimbe ebitooke nzija mumpe kyokuleti wa Judy London nzija ne Africa Band Samathias Walukagga tugenda kujja musajja mukulu ate boogera bya nyonyo yagala mundoge wangamba ngamba babyogere bye byakolebwa abali Richmond promotion obone bukyaliyo ne Judy mutegeko Judy mute Judy no ngamba kunyenyi ono ate mumfudde nnyo ekyokuzanyisa by the way waliwo anyway by the way it is a blessing in this guys wali aya bato eya Cindy ne Shiba jefa kutwala ne Moshi nekansirike baganda ngenzija baganda bange London yebuli jo badde bajagala London ne South Africa ndabe South Africa mubazala gondi abatumidde aliwa wa South Africa abana ba South Africa nzija erusekerwa ngenzija na bagundi nitabakulimba Simon wakulimba akasente kali wa manga wali eri byonna bikole naye tokwatira aka video ngo oyambadde mundu kali kanzi DJ Saw Max abatumidde ebya serious DJ Saw Max njogedeko nenga sine ja kompewo abatumidde nnyo abagala nnyo era nga ayina oluyimba ne omukyala yani ono kwano gwabakirirango yani Flash Love ino lima ne Flash Love maadi watu kadiwa ne simayi bulungi kwanga maadi ino South Africa ngenda namuze mundu nkoze mundu ngakatwa katamucheyo ndipo jaswa zaidi ndala abana bakashyalira ku status mpaka CID ku police ndijango nyonyere mundu wajiji nenga London ni DJ Moze nzija mwenna Judy nenda kuletera chocolate anasi checho ene kyali na mwene no yagala muwa twero vwendo anajogera ulacho muwenka demuletera jo nabo jeyo naji jamwani je bali Ronald Mai Dani byanzi ambassador jali mwamula bya agamba mbaya akomawo nene gundi agenda London simayi mugende naye aliwa Senga Sebanga ali ku bato naye ali ku bato sinamukona Senga Sebanga ifoche Judy ya kirimu okakasa wallahi wenzo musulade talimu Senga Sebanga ochimayini nenyambala jokide dalate yetumye mangu yana badene Moshi ne mugamba Sebanga ani amutadde ku gali kati kankubulire Sebanga buli gwasanga munyimiza lugendo lwe London wenzo gamba yatuseyo ata yakala kudda yagala kola bya kapale tetujja mutwala tujja kola ate kapale yatandikirawo okuvuma abantu eri yale enako yaluma kapale akoleki sekendi chance ojita nyango sekendi chance omanya fune yasoka ndobuzibo yasoka oyagenda omulio gwasooka yagana avuma be yasanga yeri ne bamugobaganya nakomawo kati kune yagambye sidda Kampala avuma be yalekena ake sidda Kampala Senga Sebanga wuyo bananga tanafate wevu mansi takyaswa kusika kijji kya taxi tekisoboka nansana ze yayimbanga wa yabiva mudda otabalabula oyo mwana yalina oluseke nga n'olukwata yasikanga ekijji kye nansana wali yazimba Sebanga yakola kampuni sewe ennyonyi ne Judy akugulidde katonda wagundi wa pastor gundi bugemba akola era kugamba nti okuva we yamukwatako bwati muganda wange ennyonyi yagifuula gaali wa transporter Dubai wawa umugondi mu first class bwagambye tokikubanya soko tuwe Senga Sebanga wanjisewo kiri kikya ensi nagimala buli lukyana ebitala byongera kuta mukama yanzijjako engalo omanyi kinyuma nnyo obulamu ne wekkiririzaamu nejjukira gye wava soyinza banti kati bagamba bweweerabira gye wava nejolaga oba tokola ki tolabayo naye ate kati ku ssaawa zino ebyemabega nabikubaddanga abazungu balina akantu ke bagamba
past is past. Era manera kubuuza utayinza okudde okusika ekijja ekyo sisobola ate kati nga nsikalugirwa nnyonyi naye emboozi terina weegattira kati omuntu atudde mu business class kuba kati nze nkozesa Uganda Airlines banteeka mu business class ye tikiti yange gye nkozesa kwambaza akanyiriro anyambaza oba weeyambaza wafunamu nafunamu ndijo ebintu nabyo kati nyambala mannya eno bagiyita LY bomba eyo miliyoni ezi ate wakanaki yiyo masavu kati ngojeko eyo yiyo eyo bagiyita west bag bakuziriza cross west bag ate maje era sawe nabanjo kati ngojeko eyo ludawa ati ebyange biva bweru sibugulana mu sente za wano gwe ndijo biwaddamu nze ngulira mu dola paundi diramu kati ngiye ngato ebagita balami bwegendo gisachinge ku Google balami zezimu ku ngato ezakabi mu nsi yonna era kati mu Uganda tujina abantu basatu kasajja kamaliya kisimanyi nakoje kajja sente maliyachi oyambala ozinkubira ngojeko maliyachi nyino omusajja bamuyita JB aina salunye Dubai oyo nayi muambazi kati ne Bobby Wine kati oyo Bobby yetwa muta engeri gyali mukulembeze tumusinza businza tasobya takola ki yasinze nkwambala muambazi kyali wange buladi ekinuma kiri kimu wekozemu omulimu ne bando balese mabega kapale omulese mabega kapere tomujjukira lwashobola kola mulimu nawe ambalenga gwe kapale ali kuki balina okuteeka mu amaanyi keep my brother keep more effort kati mugana kapere bino obo yagalo bibira linya ku nnyonyi kwanga mu Uganda tetulina bwe tubigula wewe mulinyise nnyonyi nja mulinyisa naye akyabula mu mulaba ku TikTok agezaako kapere yongeramu amaanyi ku TikTok ne ku YouTube mugana wa kapale ye mulwanyeeko kama yatuwadde second chance kapale ali America akomawo ano neki leka nawe kapale nze bino byankomawo Uganda nenjoga todda atu wachitedde ifana kitamba tambule ekyo tabuuza nnyo kale kabeere sugar mami naye makapale kola bwoti yongera okulya omulondo ye mwanya ezaffe enfumbe gezaako okunywa wala gikuluudu onoba tomuyina nja muleeta anti omugongo kabaka bikagumyaki olugengero zonna kapale zigenda kubbulukira muggwe kyolina okukola mukama yatuwadde second chance kapale oli mu America nange gye neegomba nti eno gyobadde nansana nga bakuzalawo emakindi ebwayise wabawonye bonna abadde bakuloga ababadde bakuvuma ababadde bakujerega kati manyi oli mu America kyoba olina okunyongereramu weezuule manya nti ensi eyagala muntu alina mpisa eyagala muntu mugumiikiriza eyagala muntu mukozi eyagala muntu atya Katonda nakutwalwa Pastor Bugembe amafuta ate n'ogaddukako so mukama bwatyo era nebaza Pastor Bugembe webale taata kunsabira nawe wagiza okumpagira ndijo sina kyembagamba kizza nze buli ambuuza sebbanga ngonya nga mukama yakola kisa kya mukama zibasangibwa kwa Alona Towers wali entinda buladi wange kakati ense zimwe zisinga okubeeza akabizibu ng'ogenda kugattirawo mangu ogagga wali eyo principal gye yabadde gye walabye Emperor Orlando bayitayo batya bayitayo Canada Ottawa tebayitayo Ottawas omanyi tetekeddwa okuba ng'otegeerayo Toronto Torino si Toronto Toronto yawano Torino Torino Yasini Kiraga ali Vancouver okulira na mugana Manhattan side ze okulira ne kibuga bakita sake kichwan ojukira gone Canadian Prairies bitwasomanga adiremo birako ze nali mu science soma nali no muzibuludoza wano kibawo kikati nali mu buludoza kakati ensezo zonna zayogeddeko ebe bitundu Skype bagenda okutwalayo Alona Towers muganda wange tugamba nti kibanja mpola togenda na passport goloza office bali akitine kugundi bakola bagenda kukolera kukuteekateeka nti nti goetaga genda nga student goetaga genda nga bwoti ne bwoti bajja kutegekera empapulazo okugezaako okwanguya emikisa gy'okufuna visa ogende ochape n'omulimu otuuka eri bagukufunira n'otandika okusasula balansi waabwe banoonyeko ku Alona Towers obagambe Saimo yatusindise ebisigadde gwe bindekere oba osobola okubakubira ku 0 muganda wange meka 0709 779 okay okubanga basanga kali kakati Georgia will dive
waliwo byavuga omuyimbi George will dive awangalira wakozi ali Bungereza awangalira yo yayingira nyimba ne principal nga wali George will dive abasinga jomanyi kulimba no lwaluyi oyo manager we kulukatsi aha wena jera side ze omuvandi muona agamba ki sina jake kira mbe side ze kira wasipapa ekira munde eyo omanye abantu begundi bebwerubi simanyi ekira bamwefuga gundi bamwefuga kira kitende garuga era tejali wala isi kira gola boyo kira mu bantu bebweru bamwekwata bamusera okufaako obufi bamupaza simena kumanya nenga mwana mwala gola boyo ku screen aina amanya gakozesa ku social media gankalubiriza okwogera nja kwogera ko jasiri ya Queen amba manyenga Eva agamba nti muganda wa Bad Black mu bigambo muganda wa Bad Black akasuka nti George Levi yamusaba akatambi ebyababiri bamusaba akatambi ate mbona akafuula business akatambuza mpaka sente neza ndabanga stunt kano yakatambuza era wala akatambi mwana ogwo yakola omwala yakola ngaakuba gundi yomu kubafuna ku katambi bawazali yomu kubafuna ku butambiro Shakibu najja mu inbox mugundi wali ku page nabga nti owaye lwaki tondeka lwaki onjabye lwaki onswaza so ensonga zawanvu wawezi ti mpola mpola omwana agamba George drive watamwa sente milioni 4 agenda mutwala mu kooti kutambuza katambi George drive agamba tamumanyi amweganira ddala era agamba nti ye ali best Bungereza wanayoga ku George drive we Canada gwatamanyi Anyi mwesiriwaza nnyo ate nze nabagamba kaduuka kange oba ku bizinesi yange sisaaga yadde n'omulundi n'ogwo waliwo akayimbi kano ebifaananyi byako bye bino kayimbi kakubamu wano tuyimba ne tutambulamu simanga baluyita simala luyi sirapu simanga oli wakumanyira agwana luyi otwo tuyimba to wajja mu inbox yange obeera Canada olina oluyimba ne lodake simanyanga mwajja mu inbox yange omwajja mu inbox yange ne mutandika ngamba mbu mwagala video simanya ngamba kwatireyo ka video nga kachama mugenda kunsasula sente mwali mwagala mba kwatire ngamba laga ngobanga wenakula obachi ne tuteseganya bulungi mwansanga nange nako ennuma ngayo mumanye nako ye Uganda n'enjala ne tuteseganya milioni ezo twatesa milioni 2 nemba sindikira ka video yako nga katabu wena basindikira ne mungamba we mugeno kasindika batuwe sente nalinda sente okuvolo sala ba sente nagenda okuddamu labanga abana banforwardingira ka video nga kagenze viral ku social media nga mwatadde ka video kamwe basirumo bamuyina ne yugaga group gamwe kemutera bu video bw'obusegu ne mutyoka mutandiko tambuzo bwerere bwange kubwerere nga sifunyemu yadde n'ekikumi kinnumidde banga naye saa zino njagala milioni yago anage gali worth okulaga obwerere bwange sima George will dive sima yange yayimba oluji simaluyi basirumo ngenda batwala mu kooti tugenda woza misango gya kaduuka mbwa mwesasanya bwerere bwange olwaleero nziza okubanga ntangaza ku nsonga ezimu waliwo omukyala avudde ku mikutu egya social media ng'agamba nti namusaba videos ze eza news ez'obukaba nsobola okubanga nzitunda mu bazungu mbw'ate ne simusasula so mbw'ayagala kuntwala mu kooti George will dive sisaba news sisaba videos za bukaba kubanga bwe mba mbyagala ntuukawo butuusi senyigira mu nsonga eyo yonna era nzijjawo negaana ensonga ezo zona ezitambula bya bulimba omukyala alina ebigendererwa bye byanjawulo oba alina amusindika amuteekamu sente okubanga ayonona erinnya lyange nze ni musajja atayinyigira mu nsonga bwezito so ebyo mbyegaana mpalana za ndongo ezo mpalana za ndongo ezo yo ataba padedi enwe katamba ani muyimbi omulala ali nesoko yende ko yogenda ku mpalana zeno nenzijukire gundi ngata use nnyo King Sahate nani etona bimanya King Saha gamba yagala Kenzo mu bato King Saha yagamba yagala Kenzo mu bato simayi busungu je buva naganzo kula bigainga agamba ndi sebo kansoka mukwate mungatona mukwata munenti ate ngamba naye bana mwe Kenzo waliwo bana bamulabanga ekyokuzagisa kati big ayi kale kyali kwaba ate are gundi ekyo obusungu bwasusse n'abayimbi twamuidenga ayomba Spice Diana yaga hipsis kye kikulu
kasitoba ng'olina Range Rover ng'olina waaka nga music hit waali oluyimba lwo bayita oluyimba lwalina lwabyasa njagala okwebaza abantu bonna abatulaba nga musinza ku mikulu gyaffe gyenjawulo gya social media wano ku page yaffe ya Facebook kwendi ndaba abantu bangi omukwano gweyongedde Lydia n'abatuusa omujjukira bulungi yakomaane gundi oli agambye nti George Munikini wa Rodake sibimanyi bulungi Rodake omumanyi omuyimbi oyo yagambye George ono Munikini wa Rodake kimanyi nti balinayo oluyimba bombi ate bamukwano waliwo n'agambye ye Nalwanga Alicia agambye kwali atwagala nnyo kuliko Aisha Katende ne kwali agambye Sebbanga ye muwagizi wa Sebbanga Naiga Asman agambye Sebbanga waddala kuliko Koza Lawrence ne kwali ali Bahrain jasinziro tulaba Jonathan Morish agambye emirimu agambye kwali yebaza bye tukola wano ndabako wano Grace Gel agambye Alex Mufumbira ensonga ze tunazisoboleza Alex ne gundi za Mufumbira ne Ssegirinya zikutakati wano kuliko Blessing Byamugisha kwali ndabako nakyambadde Harriet ne kwali kuliko Namubiru Sumaya kuliko Stefan Gumisiriza bali kumufumbira bonna Suzi akulisa Ssegirinya ndabako wano agaba Dickson kwali ndabako SK Eunice so banji nnyo ddala podium international na gamba ensino podium yabadde eggulo ku lumbe n'olwaleero president wa Umasindi yabaddeyo Federation tenagenda nenga ogambye nakwa jam session baluwaddeyo ne bagamba tibajagenda ku jam session ya Federation kabakungu bagire even lago kitegeeza nti n'omutwalo ogugabwa omutwalo gumu n'ekitundu ogwa dola ogukolebwa gugenda Federation ku mabugeri neka kati era ogenda kulaba tagali yao kwa kati walabajjo abagenda okujanga bambadde t-shirt ziri eza wuma neza Federation ekikulu kya byonna mukwatagane tuwerekere muganda waffe mukwano gwaffe mwanyi na Evelyn Lagu ajalo wangadde ne gundi eyo n'enkofiira eyo ekisaamu champion Gudo champion Gudo esawa yonna sina sawa yonna eyibadde press conference era ngo omutegesa bawonye bato yakakkanyeemuuko yandi babisse bubisi kakati agenda kuyimba kisizalawo naye champion Gudo tetaga kuyimba return of champion Gudo tetaga kuyimba Jessica Sabera walira nga omulaba jana yimira ku stage ono nayimba yenga presence yewedde nga presence yewedde nebade omwana oli gundi ali kuki mojoga ono fresh kid ali kuki fresh ali mukusoma ya concentrating ku kusoma he is one of the most talented young artists betuze tulaba mu East Africa era yetaga nyoza kutambuliza mu mbeera eyo wamala kale tebamwerabiza nnyo kitone kye agezeko nnyo kubanga akuba kuba nategedde nti ndoza naye muganga ayagala mukolera fresh kid Christmas kids party ekololo tamugase ne gundi ayeka noli omuto yani omulala fresh kid kids Christmas party ekololo ku kisaawe yagala mukolera Ugendo kulabire baile yali talented yena kiriza naruvalo nali talented ba freestyle nawe no kiriza oyo mwana fresh kid bana naona bali kubyabe fresh kid asobola no kulimba ebyaddala asana kubani asobola kuba abayimbi abamu yani big guy omuvudde mulero soko to big champion Gudo waffe bana muwagire champion Gudo nenga chofenso ngetulesere do ya champ ngena kwebaza bonna abavuddeyo ne bagatta obusasizi bwabwe babolekeza omwami kitegere omukulu ayabadde suuti omukyero genda kulira mu suuti sigenda luma muntu mukyere kuba obwagi wotukire tubadde mu luzungu wandirabidde wembadde twogera Uganda wano tuba tudde mu luzungu okirabye aji naye nga nenyongera okwebaza ne banaffe bana batukwatiddeko otegeera abasobodde okukwata 10 mitwalo n'obukadde otegeera gasa okuyisaawo ekibira ky'omukulu ono kuomukulu ntwaga tugenda omutuusa nze nga omusajja agenda okugenda ku palenti galandiroodi
Kwesomero ly'abazadde ozadde alina okubaako n'ebirabibwako era ndiroodi otegeera nange sinnazimba naye nze nkimanyi kyatteeka oba kinkakatako naye ate omukulu ono yefiyo kyayenja aja gisembezeeko kuki kuba nkoze naye otegeera bintu bikyuka abantu abamu bayinza okunsinza amaanyi nga tenakaalaze kajje mu fango okitegeera famire esobola okunsinza amaanyi naye nanja aja situgatemuko awulidde ategeeze mulago ekikwatako tubeena roadi nga wapefiri mazima bana tweyanziza nasijja kubala kuba mbadde sikubanja era bweziba teziweza obimanyi naye kati badde nsabayo nange na request yange eriwo mukulu pulezidenti wa tiktok kuba ndaba tiktok yeyawula ku Uganda tebasobola kufunya ku national ID kale tweyanziza kibanda twaliko naye abamu nga temunamumanya oba baali bamumanyimu abatono ngaakolaki era nga litandika naye nga yali tanonga eddala era nga yakolaki akimanyi kakati ensonga eno yabaddeewo angamba omanyi twandibaddewo netukolaki netulaba nga gudo ate ngaomulamwa gwego kubanga gudo nejenva jetuva siwe kiri gaza deyaso ate nga ugu ate nga anuleddeso so netubeera nga tulina okubeera nga tujja netukolaki era banaye tusaba busabi mubeere nga mumuwagira omulamwa gwegwo tegulimu nsonga yonna ndala ensonga mugitegedde tulese wano olunaku olwa 23 champion gudo naye nebuuza nange ekingata nekibanda sikiraba mukibuuza olwokuba mamba oba mukyere okuyamba sibbanja naye nga tubagamba bambi mujje muyambe ki champion gudo yopoloti weeri kibanda epoti tugenda kugigula ogwo kitegeeza abantu bajje epoti tugenda gikola ki poloti yakwolwo n'okuzimba okwaki idealiza mwena abankuddeko sobola okujjamu amaanyi anazisiba na bigambo era teyaga kati kigenda otabulaawo nga bana ya ssente buli mwaka yaga percentage ojja giwulira aliensikina ajja kwagala percentage eyiye omutegesi ayagala eyiye maama ayagala eyiye tata ayagala eyiye ebijja kugwera mu gundi ebitagwere mu kooti ebyo byageto tebisobola kugwera mu kooti gundi nzukira minisita oyo bannaye Florence nakiwala kingi ezo ensonga yazikwata nkeezo era senga kati Guda ali ku ssomero senga ali ku ssomero senga Guda ali ku ssomero kale Brenda Nanyonjo amazina alabika Brenda Nanyonjo omutegesi wa Miss Uganda ese eno Miss Uganda agenda kubagenda mu Miss World omu ku baana Brenda teyafumbirwa ddala e Bungereza ewo omusajja oyo gwe baali babisana n'omuyimbi omu omugagga oyo haji babisana nani ande kato omuntuza mu bigambo waliwo nange ebyentya omugagga oyo kachani yawangula Brenda kasita yazaala omuyimbi ne bamanya abayimbi tebaagala kuzaala era kyekyamulemesa singa yazaala omuyimbi Brenda Nanyonjo mwebaza okuba nti nayongedde okuuma Miss Uganda omumuli ogukuumira waggulu omwana yawangula omujjukira sitima yeruye gundi yali ki sitima y'empigi eyo yali yategekanga ki yali yategekanga Miss University bagitanga Miss Central University Miss Central yakolanga university ez'omu Central Uganda naye sitima y'empigi eyo naye ebonyeebonye mu sisitimu eno ali mu byabufuzi kati ali mu byabufuzi sitima y'empigi ogimanyi anamugjayo oli nze nga artist a performing artist abantu abasinga kaŋŋambe kati nga balaba bukedde baleka tebamanyi nga a performing artist bamanyidde ng'omukyala ategeka Miss Uganda naye nze
the artist. Grooming yange, I'm an artist, a performing artist. Natandika ng'omuzinyi, then graduating to a backup vocalist, then graduating to a full singer, then later on then joining a theatre as an actress. Naye kiruma nnyo okulaba nga tukola ebintu nga tukola ebintu ffe nga ba artists nga tetubeera appreciated ewaka. Tulina ngombo wano by Uganda build Uganda bubu. Naye there are very few kujako companies ezo ennene nnyo abakola obulango bwabwe nga bakozesa bana Uganda. Ebiseera waliwo companies osanga kazibeere ntono oba nezo ziri medium bagenda ne badownloading ebifaananyi ng'ate products ze bamaketingira bana Uganda naye nga bamodo be bakozesa mwezo adverts mu billboards ze batimbye si bana Uganda. Tekemu omuze okwagala eggwanga lyaffe n'okwagaliza. Art industry oba kati kaŋŋambe entertainment y'emu ku esinga okuwa abavubuka emirimu mu Uganda kkiriza oba gaana. So lwaki ffe nga ba artists tubeera nga tuyina department in like 3 different ministries like tuzunga buzunzi lwaki tetuyina oba nogamba nti this is the Ministry of Culture and Entertainment nebeera nga it's a full ministry naye okusinga okutuzunza ne tudde eno ne tudde eri waliwo kemabega nga aba artist twogera about National Theatre. National Theatre yeri mu mbeera mbi. Zanjogera ng'omuntu National Theatre gwe yalera. Omuntu National Theatre nti ebintu bye nakolanga as an orphan byandera ate ne bisobola okunsomesa nze kama kwogera. Ne bw'obeerawo ng'olaba National Theatre eri mu mbeera mbi. Dressing rooms teziri ku mulembe, ka green room kaffe konna kafaanana bwe katyo, stage yennyini kateni amataala kyokka nga ba artist contributing kinene nnyo kwenekono. Kati nze nga artist. Ezo ssente ziraga wa? Anti kati bizibiina kuboba ministry oba ne banonya funding nga bwe banoonyeza nti enguudo na biki. Lwaki temwesula ne mugenda ku Ministry of Gender kwoze yakwasaganya ebyo? Kati tubeerayo ne twogera kati olaba copyright law ebaddewo nze sijjukira natandika okuwulira copyright law nga nkyali muwala muto. Njuno ndi mukazi mukulu myaka 4 tukyali ku copyright law okitegeera. But also kiddayo ku respecting n'okuvaluinga because generally abantu abali mu offices ennene kati batandika kati kuba bamanyi nti no ba artist whoever you are bobera artist owulira bwe bamanya omugaso gwaffe n'obuzito gwaffe bwe batandise okunokisinga kati bafaayo bawulirizaako naye tubeerawo nga bintu byakutuyisa mu maaso you understand bintu byakutulabanga abakazanyiikirizi. It should be people from that industry nga be batekinga all these ministries because kati nejje tulaze it's about being innovative and you know a lot of social media and stuff. Twetaaga fresh young minds in some of these ministries okusobola okulaba that growth. You understand? Tulina okuba n'obumu. Of course, okubanga okay ebintu ebimu ebyo tebimulawo gundi yagira bwati bibaamu kebere Hollywood kebere wa bibaamu but on a whole tulina okubeera obumu twogeze eddoboozi limu. Ekyo kikulu nnyo. Olunavayo nangamba ssebo nange ndi artist. Oyo bamuyita mami ye mama wa Miss Uganda bonna. Brenda Nanyonjo mama wa Miss Uganda. Tetugenda kubanga tusukako wano bannange. Ono kamuyisa obuyisa kubanga bamuyise Grace Abdumlas yabadde ne concert ye avuddeyo n'ayogera. Grace Nalwanga Netwao Apollo Richard Julian Emmanuel Maganda bonna bali ku Facebook live batwagala nnyo baganda. Timu yona tukoze nayo. Motuge yange njagala munga wano gatemba okwo kati gwoli muggo ndibeera nawo musini mutende ibafe muvaawo sijakana mukama andikugamba tewantu masala nasajja esenabaana bakolenga nsi bazaale bannaawe ekikukyaza ebyo byange abanewandika muyingire faamu yange abanewandisa muyingire faamu mulina tiivu natwalirira tulekanga abaana abalinganye nakebuga musirimu byabange girira abodogenda okusiba faamu
Konsati yange waka konsati wanange nakakoze nga nyoma nkakola ngamba ya kantekeyo ndabeze best of class nganyala kakasa abantu bange nti nkyaliyo ndi mulamu abamu babalimba nga yafa yagenda Bulaya takyayimba nange nengezesa emibiro okubalaga nti nkyayimba era nsobola okuba ennyimba zange yadde teziweddeeyo olw'obudde kuba ennyimba nyina nnyingi naye teziweddeeyo olw'obudde kyakulemesa okukola konsati emyaka giri ekyandemesa okukola konsati emyaka giri nteekateeka nti ebiseera ebyo nalinga nyina abantu kuba beninga bamanagers bendatambulanga nabo akasente nabo baagala kajja mu bujjazi wabula tebaagala kunyongera ku kirala naye nsobodde okubeera nti mu myaka gyange nali neeteeseteese nsobole okukolayo ekyo kyebayita ze best of class ngenda kitambuza Uganda yonna siwana wokka nyinza okutuuka ne Kenya yonna bammanyi nyinza okutuuka nengenda neyo TZ newalala yonna ne mu nsi ezitali za wano kubanga buli wamu abudumulasi baali bamumanyi